Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja awadde bannakampala essuubi nga bwe batagenda kuddayo kulaba ku binnya mu nguudo z'omu Kampala oluvannyuma lwa gavumenti okwewaayo n'ekola enguudo ezisinga obungi. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abyogedde alambula enguudo ez'enjawulo eziri mu kukolebwa wano mu kibuga Kampala. Olwaleero alambudde oluguudo okubadde olwa 6th Street mu Industrial Area, oluguudo olwa Sir Apollo Kaggwa, olw'Ennyanama, olw'Ekibuye, olw'Ekyebando n'enguudo endala eziwerako. Nabbanja wano waasinzidde n'agumya bannakampala nga gavumenti bw'ekola obutaweera okulaba ng'ebinnya biva mu nguudo z'omu Kampala ekibuga kibeere ekyokulabirako. We are going to make sure that they work a day and night. Secondly, we shall have to close some roads. Close the roads, give right of way, bakole, so that if they don't work like that, these roads will take a long period of time. We shall have to close some roads. But this one is closed, and we shall request that people accept that inconvenience. Okulambula kuno Ssaabaminisita abadde wamu ne baminisita abakwatibwako okuli ow'ebyenguudo Edward Katumba Wamala, omubeezi owa tekinologiya Godfrey Kabyanga, ow'ebyobutebenkevu Jim Muhwezi mpozi ne minisita Kyofa Togabye omubwezi ow'ensonga za Kampala. 7 tugayise mu 6 gayenda mu nakubo chano era batukakasizza plan weziri tajja kusobola okutuukayo. N'olwekyo bwe tunaaba tutaganyiza mu nkola eno ng'aba ebizimbe ebimu bwe tugamba nti munnaffe kkiriza tukuwemu akasente amazzi gayita wano ku lw'obulungi bwo n'ensi yonna n'abantu bonna, kkiriza tuusewo payipu y'amazzi kuba zijja kuba nnene si buno obutono sobole okulaba ng'ate tewaddayo kufuna bataba mu indasitule. And once there is improved security, there will be more investment, more stability. So we ask everybody to use the road responsibly, especially border, not to ride on the pavements, not to ride recklessly. Let us use the roads responsibly, and we will have a better Kampala. naye ndowooza mubadde mugayaavu w'abatekiko officers kubanga kati y'omusajja alinze bajje bamubulire olunaku ki webanamusasuliramu, naye ndowooza kubanga wabaddewo enkyukakyuka okulembeze executive director omujja bwe yajja ndowooza tibamuwa ripoti naye kati ndowooza nga bwetukizudde atilise executive director omujja agambye enaku nabiri atakuba azeeyo katwe omusajja bamusasule bonna boogedde ku kiragiro kino mwe bategeereza nti enguudo za kukolebwa mu budde bwennyini obwateesebwa era entambula y'emirimu mu kibuga tegenda kuddamu kukonziba. General Katumba Wamala agumizza nti gavumenti mu nguudo zino egendera kulongoosa n'okuyonja ekibuga Kampala bannakibuga bakyeyagaliremu.